Ku ntandikwa ya wiiki eno poliisi yategeeza nga bwe yali ekutte abantu 5 abamu ku bo nga be bakulira kampuni ya Nile Treasure Gate abaatwala Judith Nakintu mu ggwanga lya Saudi Arabia okukuba ekyeyo ng'eno kigambibwa nti gye baamuggyiramu emu ku nsigo ze. Kati olwaleero bannamateeka ba kampuni eno bavuddeyo okemulugunya olw'abantu baabwe okubeera nga ne gye buli eno tebannatwalibwa mu kkooti newankubadde ng'etteeka poliisi ligiwa essaawa 48. Era kwe kusaba kwaffe nti kyetwalibadde twagala singa abantu baffe baleetebwa mu kkooti, kkooti n'esiba nga esobola okuwulira ensonga zaabwe neba nga esobola okulaba obujulizi obuliwo, ffe era tusuubira nti kkooti ejja sobola okulaba nti amazima gakola kigazuuka ng'ate ne mukyala Judith Nakintu naye afuna ki obwenkanya. Bano baagadde okutangaaza ku bizibu ebifulumizibwa emikutu gy'amawulire nga byoleka n'embeera Nakintu gy'alimu. Baliko ebiwandiiko bye batulaze nga bagamba nti byabaweebwa okuva mu ggwanga lya Saudi Arabia nga byoleka nga Nakintu bwe yafuna akabenje. Accident eyo yali mu mmotoka eyalimu bammembazi ba family eno gye yali yamuwa omulimu gy'akolera. Era accident eyo yalimu abantu 7, mwalimu n'okufa kw'abaana 2 abaali bannannyini kampuni, abaana b'oyo nannyini kampuni eyo baafa. Soka bwe kyabeerawo n'atwalibwa mu ddwaliro ly'e Jidda gye yamala akaseera akawanvu ng'ajjanjabibwa. Wabula bano baasalawo okutwala eyali mukama wa Nakintu e Saudi Arabia agambibwa nti yali avuga emmotoka ne bamukuba mu mbuga z'amateeka. Bategeezezza nti omusango gwasaliddwa nga 3 omwezi oguwedde era kkooti n'eragira yali mukama wa Nakintu ategerekese nga Dafa aliwo obukadde bwa 270. Ekitongole kya Nile Treasure kyatwala obuvunaanyizibwa okulaba nti kigulawo omusango gwa insurance claim okulaba nti afuna okuliyirirwa olwa accident eno eyabaawo, era omusango guno gwamaze okusalibwa mu kkooti e Saudi Arabia era waliwo ssente ezigenda okumuliyirirwa okusinziira ku ruling eno eyafulumye era ebiwandiiko byonna weebiri. Kyokka ku nsonga y'ensigo ya Nakintu emu eyaggyibwamu bano bagamba nabo baabitegeera atuuse kuno. Banenya ab'eddwaliro lya King Fahad mu ggwanga lya Saudi Arabia Nakintu gye yajjanjabirwa ng'afunye akabenje kino butakiragamu alipoota gye baakola. Batubuulidde nti baawandiikira abakulira eddwaliro lino ku nsonga zino wabula nga n'okutuusa kati tebannabakubaddamu. Bitangaaze ku lipooti yaabwe ko ne lipooti eno naye kati tubadde tunafuna kuddibwamu okwo, naye era tusuubira engeri n'ebitongole ebibuuliza gye bigikuttemu ensonga bigenda kutuuka ku kituufu ki ekiri ku nsonga eyo. Lawyer wa Nakintu Abdallah Kayonde agamba ebigambo bya kampuni eno ya Nile Treasure byakuwuddiisa nga bo balinze ekinaava mu kkooti. Ng'ebbaluwa ze tulina ze baasooka okutuwa ezaava e Saudi Arabia ziraga nti bajjamu sprini, bajjamu kataago, bakola sprenolectomy instead of nephrectomy. So it is quite contradicting. Ate bwe bavaayo in speed ne baagala batulage nti eriyo n'omusango ate ogwa accident. But this is also left to government, as they will be permitted by the Attorney General to cross over to Saudi Arabia. We shall know what really transpired. Yes, sir. Ffe tugamba nti tusuubira kubanga tulina essuubi ddene nnyo era tulina n'okukkiriza mu bitongole byaffe nga poliisi ko n'ekitongole kya DPP okusobola aba nti kinoonyereza ku musango guno ne kituuka ku nkomerero yaagwo. Poliisi yategeeza wiiki eno nga fayiro y'emisango egivunaanibwa badirekita ba kampuni eno bwe yaweerezebwa eri ssaabawolereza wa gavumenti nga kwe bajja okusinziira okulaba ekiddako. John Kilifu Wamala, NTV Akawungeezi. Kale, nebetukamaawo.